omuntu namba emu gwe nalisabye gavumenti ekwate esibe ye gwe bayita chairman asookerwako oyo talina nakuteesa tewali gavumenti alibadde teteesa kubanga ekyo kye bayita corruption lwansonga osayininga otya ku bbaluwa y'omuntu ng'okimanyi bulungi nnyo kyagenda okukola kikyamu kibanga agamba nti omubbi najja naga ngenda kubba ennyumba ya rego gwe n'ojja n'omugamba kankuteereko ne signature genda omubbe okitegeera abantu baffe abo babonyebonyerwa abantu ng'abo abali mu ofiisi ne bakola ebintu ebikyamu kaakati eyo ofiisi ya chairperson sigenda ginenyeza gavumenti bannange mwenna mubeera mu maka gye muli oba mu groups gye muli wabeerayo abantu nga akasente kabafuukidde akasente ffenna twagala esente ku nsi naye abo abantu bwe batyo ku nsonga eno nze ndowooza ba chairperson abo basooke babakwate kubanga toyinza kuzimba njurego nga chairman ku kyalo tategedde nze regwe wange ekiwaatule nina awantu we nalaba bwe twali tugaba tutemamu amataka okay awo mu ttaka lya taata wange twali tukola mu estate waliwo awantu we twateeka oluguudo olwokubiri nga lwali terujjaawo nga terusaanidde naye rego kanguwe kasita twakiteeka etteeka lyali liragira nti ne bw'oba nga gwe obadde nannyini ttaka ne bw'oba nga gwe bebekulu babidandi ogenda kuddayo nayita mu misoso gyonna okugyawo akakuba akakatono so tekyaliko nti whether ndi nzaani oba bidandiyani oba ettaka lirye n'ekyapa ng'akirina so n'olwekyo nze kye nalibadde nsaba nti abannayuganda awali gavumenti webeekoze ekintu ekituufu tugiwagire bino ebyogamba nti togiwa kalulu it is okay gwe tereka akalulu ko kawe g'oyagala naye ekintu bwe kira kinaatuyamba enkeera ng'ekikoze leero bannange twegattire wamu kubanga bino bye tunoonya gavumenti ne bweriba ekyuse ng'eze mu mikono gya muhoozi oba mu mikono gya Bobi Wine oba mu mikono gya Mpuuga bonna bajja kukola ekintu kyekimu tebabaziba maaso. Muto wange Bebekulu ekigambo eros ofulumiza kifulumya oba osoose kinoonyerezaako nga tonna kifulumya okumanya amakulu gaakyo ag'omunda ag'ebuziba. Twalisoose ne twebuuza bebe ekigambo eros kitegeeza ki? Ekigambo eros kitegeeza local council. Local council kitegeeza ki? Nti gavumenti esookerwako enkuumi y'ekitundu. Gavumenti esookerwako enkuumi y'ekitundu egwawa? Egwa mu ministry ya local government. Kitegeeza nti eros eri connected butereevu ku gavumenti. Kubanga mpaawo gavumenti kyekola omuli okuteekerateekera abantu, omuli okuteekateeka polling station, omuli okuwandiisa abalonzi, omuli okubala abantu ewatali kumanyisibwa oba kufuna kumanyisibwa okuva ku bukiiko obw'ebyalo. Taatawo Mzee Jaberi Bidandi Sali ye longo serving minister mu ministry ya local government. Ye minister akyasinza okulwamu ebbanga ddene n'ekyannaku nnyo tategwa agamba nti ova mu ntumbwezi nga tonnategeera na kigambo eros kitegeeza ki? Ng'oyagala n'ensobi ezikoleddwa ku byalo bazinenyeze eros so si gavumenti. Ng'oyagala ossenda abantu ewaabwe bakinenyeze eros so si gavumenti. Naye nga eros emu yasaba amazzi mu gavumenti ne bagaleeta, n'esaba amasannyalaze mu gavumenti ne bagaleeta, n'esaba ebyapa mu gavumenti ne babireeta. Still oyagala tunenye eros already eyaweebwa edda olukusa gavumenti tikino ekitundu kiri firi senzaamu abantu kubanga eros bw'asaba amasannyalaze n'asaba amazzi n'asaba n'ebyapa kitegeeza nti ekitundu kifuuse gazetted abantu okukibeeramu, kikkirizibwa abantu okukibeeramu. Kaakati awo mbuzaabuzizza nnyo nnimbye nnyo okuŋŋamba nti anti buli kimu tetulina kinenzaga eros eno. Sooka omanye eros kitegeeza ki? Obugazi bwa eros buli luddawa, obuwanvu bwa eros bukomawa. Ebintu ebisigadde bw'ona obiteeka mu nkola bigenda kwekola byokka ate byangu si bizibu yadde n'akatono wadde nga mmwe mugezaako okubizibuwaza. Naye bw'okozesa okumanya n'okutegeera okw'enjawulo ebizibu obiwugula n'obuzito obuwewula.